bulinga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Ssebaaseko gw'omukaaga abantu okuva mu nsonda z'ensi ez'enjawulo beeyiwa ku biggwa by'abajulizi ebibiri okuli eky'Abakatuliki n'eky'Abaprotestanti okujjukira abajulizi abo abattibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Basammulekere Mwango II nga balangibwa eddiini yaabwe. Kyokka olw'embeera eriwo mu ggwanga ey'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola, gavumenti yayimiriza okulamaga kw'ennamugongo ng'era emikolo egitegekeddwa ku biggwa ebibiri gibadde mu ngeri ya kimpowooze wakati mu kugoberera ebiragiro ebya Minisitule y'ebyobulamu era nga bagyetabyeko babadde ba lubatu. Oludda lw'Abaprotestanti abasettendekero wa Uganda Christian University be bakwasizza eddimu ly'okuteekateeka ebikujjuko by'omwaka guno ng'era bano beebazizza gavumenti olw'okubawanirira naddala mu kiseera eky'okutereeza ekifo. Thank the government of Uganda and other partners, including the University Council, that enabled us to undertake the transformational work here by giving us the funds. The government of Uganda gave us 2 billion and the University Council gave us 1 billion. Thank you very much. Okusaba kuno kwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuli eyali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi, abadde awamu ne mukyala we Jacqueline Mbabazi, abadde minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu, ng'era General Katumba Wamala minisita w'abakozi ba gavumenti yakiikiridde gavumenti. Ono yeebazizza ekkanisa ya Uganda ekulemberwa Ssaabalabirizi Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu olw'okugondera ebiragiro ebyayisibwa Minisitule y'ebyobulamu olw'okutangira okusaasaana ku Ebola. Katumba era asinzidde wano n'asaba bannayuganda okussa ebbali by'obufuzi mu kiseera kino n'enjawukana z'enzikiriza balwanyise enguzi kiyambe eggwanga okugenda mu maaso. I want to call upon all of us that as Ugandans, let's put aside all these differences. Now the political season is behind us. We have had the elections, we have had the competitions, they are done. Now it's time to work. As the President said, in this era now, in the next 5 years, let us all wake up. Like Sunday, no sleep. Let's wake up and be able to work. Let's fight corruption together. Let's stop giving the fight against corruption lip service. Ssaabalabirizi Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu akuliddemu okusaba yeebazizza gavumenti okuyita mu Minisitule y'ebyobulamu olw'amaanyi geetadde mu kulwanyisa Ebola obutasaasaana. Struggling now with Ebola, and I must appreciate the Ministry of Health. Tulina obuzibu bwa Ebola mu kiseera kino era Ministry of Health twagala okugyebaza. And I want to appreciate Dr. Diana Twine because we have worked together and everything is going on well. Ono era asabye ababaka mu Paalamenti y'e12 okuyisa ensuwa y'ebyobulamu kiyambeko abantu abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo omuli kkookolo okufuna obujjanjabi. Health insurance in Uganda. Ekigambo kino ekya insuwa tulina okukiteekako omulaka. I request the 12th Parliament to come up with a bill for national health insurance. Katusaba bali mu Parliamenti ey'e12 bajjeyo etteeka eryo n'enteekateeka eyo eya insuwa. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Kale katusooke tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David Kiganda.